Nabukeera omutuuze w'eruwafu mu Gombolola y'e Makindye Bawe Faizo Tamale omuvuzi wa Bodaboda yamuddukako n'amuleka mu nju n'abaana be babiri oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okugaana ba Bodaboda okusaabaza abantu ng'agamba nti yali takyalina kyakuliisa bantu be kwe kubinnyika mu nsuwa. Nabukeera yasalawo okuddukira ku kitebe ky'ekibiina ekyali kitwala bbaawe ekya Century Bodaboda Riders Association ewa Kaliga mu Gombolola y'e Lubaga oboolyawo bamuyambeko okuzuula bbaawe n'okufuna ekyokulabilira abaana babe yamulekera. Sina mulimu, sina mama, sina taata nti nakwata abaana mbatwale mbonebone nzekka. Musajja yadduka n'akola ki n'agenda. N'ababoda banne bagezaako mukubira amasimu Tamale takola ki talabika. Kati ne neebuuza gavumenti nga gavumenti yali badde etuyamba neggula abasajja baffe ne batandika okukola ki okukola kuba nze nali bulungi nga bba wange akola kimu nkifuna. Bw'otunuulira Nabukeera mwana wa tokkiriza nti omu ku bantu abandibadde baganyulwa edda mu nteekateeka ya gavumenti ey'okugabira abantu emitwalo 10 olw'embeera gy'alimu kyokka agamba nti tazifunangako n'asaba gavumenti oboolyawo bw'enekkiriza aba Bodaboda okuddamu okusaabaza abantu baawe ayinza okudda. Sijja kumenya obaani wabula bwe yali mu gavumenti awulize omulanga gwange ndi mukazi muzadde ampeereze ku buyambi ndabirira abaana bange nfune n'akayumba wembalerera paka bba wange lwalikola ki lwali osanga Museveni walijjawo omuggalo muzeeyi waffe alidda ne kati siina wendi. Ono si yekka eyagumye ku kitebe kya Century Bodaboda Riders Association ewa Kaliga wabula ne Maria Munakyejwe gwe tusenzere mazzukulu be mutabani we bye yamusuulira ng'ono ategeeza nti singa omukulembeze w'eggwanga ayongezaayo omuggalo batuuse okufuuka ekisekererwa mu nsi yaabwe. Nasazeewo mbeetike mbaleete wano naye ne be mbaleetedde nawe era baŋŋambye kati obaleese bo tubawe eki gwe tewakimanya nti baatuggala. Omubaka omukyalo owa Kampala Shamimu Malende olwaleero atuuseko mu kifo kino okubuuza ku ba Bodaboda n'okulaba embeera bamaama bano gye balimu era bakubye enkata y'akamotoka ka kawunga okulaba nga babeera bulungi nga bwe balinda okulaba omukulembeze w'eggwanga anaddiriza ku muggalo. Shamimu Malende anenyeza bakuumaddembe ate okudda ku ba Bodaboda abavuga emigugu ate ne babaggyako ensimbi ze bakoze okulabirira famire zaabwe nti bano waakubaloopa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Mpulidde omulanga gwabwe ng'omukulembeze ne ŋŋamba kanzije mpulira eddoboozi lyabwe nsobole okulyongerayo ku fulo ya palamenti ate n'ekirala n'okusobola okuleeta kensobodde okusobola okuba nga tugabana nabo. Malende asuubiza okwolereza ba Bodaboda bonna abasiba olw'omuggalo ku bwereere okulaba nga bafuna obwenkanya. Mangu ddala nga lokodawuni eweddeko tugenda kubanga tuddamu emisango egyo tujjeyo abantu baffe bonna abakyazigamidde mu makomera tugamba balina okuvaayo kubanga tebalina misango gye bazza abalina gye bazza mubaleete mu kkooti nze nga Shamimu Malende wendi okubawolereza ku bwereere. Abavuzi ba Bodaboda abeegattira mu kibiina kya Century Bodaboda Riders Association mu Gombolola y'e Lubaga nga tebeeyawuddeemu balabudde gavumenti ku kinaddirira singa bongera okunyigirizibwa. Tuli paati nnyo ku gavumenti ey'okuba nti tusobola okubanga tuteekateeka aba Bodaboda baleke kubeera nti beekalakaasa baleke kuba nti bakola ebintu eby'enjawulo naye gavumenti ekyo nno ffe tetutunuulira. Aba boda ffe tusinga okunyigirizibwa kubanga ne wogenda n'oyiriba akanana ng'otisse omugugu obudde we bukwata owa poliisi akakunyakulako. Ffe mu ntandikwa twakola omulimu munene ne tusomesa ababoda nga ababoda tebakyasobola kutikka abantu babiri nga ne masiki bazirina nga ne sanitayiza bamuyina naye abanaale baliraanye pulezidenti Museveni bamubuulira ebintu ebikyamu n'abiwuliriza. Nze nkakasanga ku siteegi yange nawandiika ababoda 18 nze chairman era nze nsooka waggulu amannya agange nze Magembe Moses naye eriyo yannumiriza nti essimu eyange yagendako ssente ajja nteeke mu komera nti njogera kalebule. Pausiano Mukibi, BBS Telefina, Gambuze.